Leero ekibadde kitulese ku kooti tubadde tuzze funa letters of administration but tusanze bazitaddeko caveat era ne batugamba tugende tutulenga family twesortinge tufune mediation naye era ntwala omukisa guno okuyita buli muntu yenna ali eyo agamba nti ayina akakwate ku estate eno okujja ng'ennaku z'omwezi 17 guno omwezi then tutule wansi tulabe kyekyokukola naye ng'ekyadde kitulese letters of administration naye tekisobose kuba bazitaddeko caveat. So munjogenya ngoyita baganda bo bonna ne bamama bonna babeerewo mu meeting nekifaananako weekityo. Olunaku ne date munnamateeka yagenda otuwabula ku lunaku ne date naye abantu b'empise be balina akakwate ku estate eya kitaffe omugenzi Pastor Yiga bataata abaana so ebisigadde munnamateeka yagenda obibannyonnyola. Kakati okuyamba estate kuba estate etudde beetaaga mu mateeka okubanga batambulira mu mateeka. Kyova olaba Andrew alina ne baganda babamu abali wano babadde basazeewo nti bayite buli mwana bw'obanga oli eyo ng'omanyi nti oli mwana musumba ye yakuzaala bw'obanga omanyi nti oli maama w'omwana kuba abaana abamu bato naawe leeta omwana bonna bajje ku kanisa ku lwokusatu lwa wiiki ejja nga 17 ku ssaawa 4 ez'okumakya mutuule mwogere mu bino ebintu kuba kibayamba nnyo ne mutuula ng'abafamire bwe bifuluma ate oli n'agenda eno n'asikagana omuguwa olumu kifiiriza n'abaana abamu abatamanyi bigenda mu maaso. Kitegeeza nti wiiki ejja ku lwokusatu nga 17 ssaawa 4 ez'okumakya mubeere ku kanisa mutuule ng'abaana naffe tujja kujja tubawabule na muntu yenna alina ekirowoozo ekirungi ekitambuza famire eno abeerewo tulabe nti tuyamba abaana bano okubanga bonna bassa kimu ate batambuze erinnya lya kitaabwe nga litambula ddungi nga teri alyogerako bubi ate nga nabo bakwatagana. Omukyala gwe twalaba wiiki ewedde mu mawulire Anet lyedda ali ensumbwa eyataddeko caveat si kulwana but maybe oba osanga aliwo obutategeeragana oba nga twetaaga tutuula nga famire sinafuna buzibu but obuzibu maybe mbufunye mbannyaabwe naye nga nja tuula nabo twogere kyetusaba ate era kyensuubira era yessaala yange tugezeeko tuula tukwatagane then tulabe ekyokukola kuba bingi byesibye lwa bino. Tewali alwanira Emaali just waliwo obutategaagana obuliwo kyekyokka ekirwanira tekikulwanira Emaali. muganda mwe tabalabirira kuba bagamba tabalabirira tabaweerera takola biki tabalabirira Jengo nze nfaananiranga gwe batalabirira batulabirira ffenna tewali gwe batalabirira just waliwo obutategaagana butonotono naye nga bujja kugenda. Nzamuddereyo amanya gange nze Nsamba Gavin. Twagala bwenkanya. Kooti gye twagala ekola obwenkanya. Buli omu avaayo kulwanira Emaali ya mugenzi si kirungi n'akatono era tuyita buli gwe kikwatako owooluganda lw'omugenzi ajje tugonjoole ebintu bino akikwasaganya naye kimulemeredde olw'abakakitaabe. Bakakitaawe lwaki bakakitaawe mumutabukidde nnyo? Nze sennatabuka. Kiddala ekigendererwa mu kyo oba olaba nga gwomu ku bakyala abakulu oba omugenzi Pastor Yiga oze ekigendererwa kyaki bakamuzeeyo okutabuka bweru ati banoonya ki byanfuna kiki? Era byanfuna balowooza omwana afuna nnyo naye ng'omwana bamulekera obuvunaanyizibwa bungi kyekyo bambi. Meeting gye mwisolooza erina kyenaayamba? Ejja kuyamba. Olumu eteefuteefu gibeeramu? Era nja kubaawo.